Okusinziira ku bakulu mu gavumenti, obumenyi bw'amateeka obukolebwa ku bidduka bweyongedde nga n'obwakasembayo bwe bwakolebwa ku Gen. Katumba Wamala mu mwezi gw'Omukaaga. Wano we bajja ekirowoozo eky'okussa obuuma obulondoola mu bidduka okwongera amaanyi mu kufufuggaza abajeemu. Olwaleero enteekateeka eno egenze ku ddaala eddala. Gavumenti bw'ekoze endagaano ne kampuni y'Abarussia emanyiddwa nga Joint Stock Global Security Company okutandika okukola omulimu guno. Minisita w'obutebenkevu Jim Muhwezi yakutte bayiro ku lwa gavumenti era olumaze okuyiwako omukono n'ategeeza nga bwe batalina kigendererwa kikyamu kyonna mu kukola kino. I would like to tell you that the purpose of this intelligent transport monitoring system is only one, it is security. And I would like to assure everybody that this system is not going to interest itself in the private matters of all the motor vehicles users. Tukitegedde nti gavumenti terina yadde omunwe gw'ensimbi gwegenda okussa mu nteekateeka eno kubanga bannayuganda abalina ebidduka be bagenda okwesasuliranga ensimbi ez'okussaamu obuuma buno. Ono tumubuuzizza n'engeri